Mukama yeebazibwe. Abantu ba Katonda balungi babuuzaako omulenyera Mukama waffe Yesu Kristo, era ne mbeebaza okuwaayo obudde ne muwuliriza era ne tugabana ekigambo kya Katonda nga ye mmere y'omwoyo eri omuntu wo ow'omunda, eri ekikula kya Kristo ekiri munda mu ffe. Ye mmere y'omwoyo, ekigambo kya Katonda, gwe mubiri gwa Kristo, gwe mugaati gwe tulya tubeerewo nga tuli balamu. Kuba tujjukire Mukama waffe yatugamba nti tetujja kubeerawo balamu lwa mmere yokka, naye na buli lwa kigambo kya Katonda. Kati eno ejja nga mmere ya mwoyo, era munda mu ggwe nga ku nsi w'oli emmere, eno nayo munda mu ggwe ekukkusa, mugiramu ebirungo ebigenda mu muntu ow'omunda, n'owulira ng'ozimbibwa, ng'okula, ng'ova ku ddaala limu ng'ogenda ku ddaala eddala. Tujjukire nti ekiseera kigenze, ekiseera kiweddeyo. Kino ekiseera olutalo lw'amaanyi nnyo mu mwoyo. Omulabe Sitaani ayagala entegeka ze zonna ez'okutta, ez'okuzikiriza, ez'okwonoona. Omulabe Sitaani ayagala entegeka ze zigende mu maaso, olutalo olugenda mu maaso mu mwoyo. Era ka audio ka leero nkaweereza nnyo abo abali eyo nga ba intercessor, nga weewaayo osabire eggwanga, osabire ekkanisa yo, osabire abakulembeze, olwana olutalo mu mwoyo. Kubanga mu ka audio kano ngenda kukubuulira ate oludda oli olwa Sitaani, ezimu ku ntegeka ze balina mu kulwana olutalo, balabe nti mu bwongo bw'abantu bayozaamu ekigambo kya Katonda, bayozaamu okwagala okusaba, bayozaamu okwagala okumanya Katonda, nga n'abantu bennyini tebategedde kigenda mu maaso. Kuba omulabe Sitaani yakimanyi nti yafuga ensi eno, era ye mugumu nnyo kuba akimanyi eno ensi yagifuga ye bw'alowooza. Tujjukire abantu bonna abaweereza Sitaani, bo buli muntu gwe basanga oba buli kitundu gye bagenda basooka kutesitinga ne balaba kino ekitundu kirimu amaanyi ga Katonda, bano abantu b'ensinkanye baliko okubeerawo kwa Katonda. Kubanga Mukama waffe Yesu Kristo atulamba. Bw'obanga ofuba okutambulira mu butuukirivu, ng'era bw'oba okoze ensobi weenenya era n'omalirira okuva ku kkubo eryo ekyamu n'oliviirako ddala, ng'okigira ddala ku mutima nga tesimu ku bigambo ku mumwa naye nga mu mutima si bwe kiri. Buli asinza Yesu Kristo mu mazima, mu mwoyo, Mukama akulamba, akuteekako ekitangaala, ng'ekitangaala ekyo kiviira ddala munda mu musaayi gwo. So sigamba nti ajja n'akwambaza ekitangaala, wabula omusaayi gwo gwakyusa. Wakunaza n'omusaayi gwa Kristo, omusaayi gwo munda gukyuka. Kati ekitangaala ekyo kiviira ddala mu musaayi gwo munda. Era dimoni ekitangaala ekyo ekiraba. Kati aba Sitaani buli we basisinkana omuntu yenna basooka kutunuulira balabe oliko ekitangaala kya Mukama, era ng'ekyo ekitangaala era abalala kibalaba ng'omuliro ogwokya. Mukama bw'atyo watulamba. Kati wa Sitaani yenna yonna gy'agenda asooka kwetegereza oliko ekitangaala kya Mukama, n'alyoka amanya kikyoli mu mwoyo. Kyova olaba basajja ba Katonda bennyini ab'omwoyo, era Mukama bataddeko amafuta, nga si bino byakubeera nti bano abasajja be tulowooza abamu nti ba Katonda naye nga banoonyi ba ssente, beekolera byabwe, bagala tutumu na kugaggawala. Naye njogera ku muntu wa Katonda yennyini. Omuntu wa Katonda yennyini kuno ku nsi toyinza kwegomba mugagga yenna oba wegombe okuga omuntu yenna, wabula omuntu yekka gw'oyinza okwagala okubeera nga ye, y'oyo mu mwoyo, akuze mu mwoyo, omuntu ow'omwoyo. Kubanga oli waba si wa mwoyo, ebyo byonna by'ayina mu ddakiika buddakiika Sitaani asobola obbitwala mu ddakiika, mu butikitiki. Oli kaabe ng'alina ssente mmeka, kaabe ng'alina ettutumu lyenkanawa, mu ddakiika Sitaani asobola obbiggyawo byonna oba n'okumusaanyaawo, okuggyako omuntu ng'oli wa mwoyo, ng'olina obukuumi bwa Mukama Katonda. Naye we kiba si ekyo, Sitaani akuggyako buli kimu. Omulabe Sitaani ayina entegeka ezitwala obulamu
obwabangi alina entegeka ezitwala emyoyo kubanga bangi ku nsi eno baagala ettutumu baagala ssente baagala amaanyi kati omulabe sitaani okusinziira ku miitingi ze bakola ez'enjawulo alina entegeka okutwala emyoyo mingi nnyo ku nsi kuno olala nabaweerezako ka audio ne mbabuulira nti abo bwe muwulira bagaa nti bagenda mu nnyanja ddala kituufu miitingi zibaayo era mu nnyanja waliyo ebibuga byennyini nga ebisinga n'ebya wano ku nsi nga waliyo n'emmotoka ne tekinologi atali wano ku nsi atanatuuka wano bye boogera bya ddala bagendayo omulabe sitaani yateekayo ebintuntu okubuzaabuza kati eyo wabeera miitingi ez'enjawulo yewabeera miitingi sitaani n'ayogera n'ajja mu bantu n'ayimirira n'ayogera nabo n'ababuulira emitendera gye balina okuyitamu okutuukiriza ebyo sitaani byagala ku nsi ddala bangi ku nsi kuno be tulowooza nti baweereza ba mukama bangi be tuyita bapasita nga sitaani ye yabateekawo abamu sitaani yaba yabasindika ne bajja n'ekigendera okujja nga beekwese mu linnya lya pasita naye nga bazze n'amaanyi ga sitaani bazze kutta kuzikiriza bazze kuteekateeka myoyo sitaani agitwale abalala bambi babeera baagala okubeera bapasita naye oluusi ng'oli talina kuyitibwa wabula nga ekintu akigendamu nga mulimu obwa pasita abwagala nga mulimu kati mu kugenda mu bwa pasita n'ayagala yeebuuze ku abo baalaba abaluddemu mwogwo ye gwayita omulimu kubanga obwa pasita ekituufu kiri nti si mulimu wabula kuba kuyitibwa buba buweereza era oli agendamu ng'amanyi mulimu azze kugaggawala oyo yagwira ddala mu butego bwa sitaani kuba bayagala ettutumu ayagala amaanyi kati mu kwagala okwebuuza abalala bakola batya okufuna ettutumu n'amaanyi awo agwira kwaba bapasita aba sitaani abakozesa amaanyi g'ekizikiza ne balyoka bamutraining ne bamulaga engeri gy'akozesa amaanyi g'ekizikiza kubanga sitaani akimanyi abantu bo baagala kulabako ku byamagero abantu baagala kuwulira mu matu ge bawulire nti omusajja awadde obunnabbi awo bajje mu bungi nga bazze kulaba musajja bazze kutegera musajja babe n'enkolagana naye si katonda wabula oyo ayogedde gwe baagala okuba n'enkolagana naye si katonda gwe baagala okumanya kuba katonda affe mwoyo wabula babamanyi kimu kati toyogera erinnya ly'omusajja okwo basinza omuntu mu butamanya kati olwo n'abakozesa ensobi nga kyabagamba kye bakkiriza kubanga bo baba basinza muntu si katonda ezo zonna nteeka sitaani yazikola bangi nnyo bagenda mu miitingi ezo eza sitaani abamu babeerayo n'okumala ebbanga naye nga ne famire zaabwe tezimanyi kubanga ogenda mu miitingi ezo za sitaani bw'oba wamala okukola endagaano ne sitaani ne bakuwa ebyokunywa byabwe n'obinywa kubanga ewa sitaani buli akola endagaano nga tonagendayo mu nnyanja baba balina okuwa omusaayi n'ogunywa ogwo gukuleetera okuba nga okkirizibwa eyo gye bakolera miitingi osobola n'okulaba ebyayo bw'oba tokunnakola ndagaano otonanywa musaayi ogwo tosobola kgendayo kuba mu mwoyo gwo muba mulina okuba mu dimoni ekuyamba okulaba bye bakola n'okutegeera olulimi lwe boogera n'okukkirizibwa mu nsi yaabwe eyo mu nnyanja kati omulabe sitaani bangi abagendayo mu miitingi balwayo naye no ku nsi mu famire zaabwe sitaani asindika dimoni nejja ng'efaanana ng'oyo omuntu yennyini oba pasita oba muntu ki dimoni eyo neegenda newakawe mu famire ye neebeera nabo kati abantu nga bamanyi baline owooluganda lwabwe naye nga si yeye nga dimoni yezze mu kifaananyi ky'omuntu naye ng'omuntu oli oluusi aba akyaliyo mu miitingi ng'egenda kulwayo miitingi oluusi zitwala wiiki 2 oluusi wiiki bye mbabuulira gyebiri era abo ababikola bwe bawulira bu odiyo buno bo beewuunya ne bagamba ono obuvumu abugjeewa kuba sitaani talina kisa era tayagalira ddala muntu ayogera byamabye sitaani talina kisa sitaani yatendeka abo abakozesa amaanyi ga sitaani mu bintu eby'enjawulo kubanga babikozesa okutaataaganya endowooza y'abantu sitaani ddala mu nnaku zino abo bapasita abakozesa amaanyi ga sitaani si bapasita bokka n'abantu abalala bakola emirimu emirala egy'enjawulo bangi ennaku zino sitaani
ali mu basomesa ku kitonde kye bayita omuntu, abasomesa endowooza z'omuntu, abasomesa omubiri gw'omuntu, abasomesa obuwongo obw'omuntu, kubanga sitaani ayagala bajje bafuge abantu babe nga bategeera okusinga omuntu yenna ku nsi, nga balaba abantu bye batalaba. Tujjukire sitaani tasobola kuwulira birowoozo byo ggwe bw'oba muweereza wa Katonda, ng'ofuba okutambulira mu butuukirivu, ng'ofuba okwenenya, era nga mu mutima gw'okimanyi nti Mukama waffe nga bwe yatugamba mu Hebrews 12:14 nti awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda. Ekyo ekiba nga kiri mu mutima gwo, ng'era okimanyi obutuukirivu bwe bukulembera byonna, ogondera eddoboozi lya Mukama Katonda bye bikulembera, kuba Mukama yagamba abo abamwagala bajja kugondera kwegamba amateeka ge. Era olaba John 14:21 ajja kweyoleka eri abo abagondera amateeka ge kubanga be bamwagala. Ajja kweyoleka eri abo. Kati ebyo biba nga biri mu mutima gwo, ng'era obifumiitirizaako n'obirowoozaako n'ojjukira nti Mukama ayagala butuukirivu. Sitaani tayinza kusoma birowoozo byo, tayinza kumanya by'olowooza, wabula sitaani engeri gy'amanya biki ebiri mu mutima gwo mu mboozi z'onyumya. Kuba oba onyumya emboozi, dimoni zibeera kumpi nga ziwuliriza. Oluusi omuntu gw'onyumiza alimu dimoni, nga sitaani ategeera entegeka zo, naye tamanya biki by'olowooza. Wabula bali abaakola endagaano ne sitaani, abo abatambulira mu kibi nga tebalina kigendererwa kya kuva mu kibi, abo bo sitaani awuliriza endowooza zaabwe era amanya kibalowooza. Naye ggwe omuntu wa Katonda, sitaani tamanyi biki by'olowooza, wabula abeera okuwuliriza mboozi zo z'onyumya. Mu mboozi z'onyumya sitaani mwamanyira biki by'olowoozaako. Y'ensonga lwaki nga intercessor, ng'omulwanyi wa Kristo, mbeera nkugamba, era bangi olede bakimanyi, beera ng'osaba mu mutima. Buli kiseera beera mu lutalo, beera mu bulamu obw'okusaba. Saba nga tokoowa. Mu mutima gwo buli kiseera ng'osaba ng'oga Mukama, nzija mu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo. Ensonga lwaki tusaba bwe tutyo, ffe tetulina busobozi kuva mu kibi, wabula Mukama y'atuwa obusobozi. Ffe tulina kulaga bumalirivu kugondera ye kyatugamba, ye y'atusobosa okuva mu kibi. Kati gy'okoma okusaba, Mukama nzija mu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala ku n'obulamu bwo. Mukama y'atuwa obusobozi. Olwo oba weeteekerateekera olutalo. Bw'omala okweteekerateekera olutalo, olwo naawe osobola okulwanyisa omulabe, kuba Mukama ye atuwa obukuumi. Naye ggwe okulwanyisa omulabe, naawe oweereza ebyokulwanyisa ew'omulabe, olina okuba ng'oli mu bulamu obw'okusaba. Obutuukirivu butuyamba okufuna ekitubikka, ekitangaala, omuliro, era obutuukirivu bukuyamba okgenda mu ggulu, okuba ng'osaanidde Mukama waffe Yesu Kristo singa akomawo. Naye okulwanyisa omulabe, kuba omulabe nga bw'atulwanyisa, naawe okuzzaayo omuliro, musindikira omuliro, saala, bulamu bwa kusaba. Okukolagana ne bamalayika n'obasindika balwana olutale mu linnya lya Yesu Kristo, essaala ekola kinene nnyo. Essaala ekola kinene nnyo okubeera ng'oli mu ssabi, ng'obeera osaba nga tosaba kulaga bulazi bakwetoolodde buli kiseera nga bakuwulira oli mu rabba shaka baba. Ebyo sitaani ye yabireeta, osabe abakuwulira abakwetoolodde bagawo omusajja bambi asaba, naye nga mu mwoyo nga tolina ky'oli, nga sitaani ne wajjawo dimoni ne zijja, ab'emizimu ne bajja, tolina ky'oyinza kukola. Naye ng'osobola okuba oyogera rabba shaka baba nga wabiwulira ku balala, naye nga mu mutima gwo tomanyi na kyebitegeeza. Naye saba mu mwoyo, saba mu mazima, saba mu mutima ng'oyogera na Katonda yekka. Ggwe naye agenda kuwulira essaala yo era agenda kuddamu. Sitaani wanaakulumba ojja kutegeera, ojja kuba ofuna n'obusobozi obumanya nti kati naawe sitaani omulumbye era owangudde, ng'okolaga ne bamalayika mu mutima gwo, enkolagana ng'eri wakati wo mutima gwo, ggwe naye. Dawudi bw'atyo bwe yasabanga, Joobu bw'atyo bwe yasabanga, mu mutima. Enkolagana ebeera mu mutima, kubanga mu mutima gwaffe Mukama waffe w'atuula. Obeera n'ekyama ggwe ne Katonda, nga si byakulaga bulazi bantu ku mumwa, wabula nga kiviira ddala mu mutima, kuba ekitava mu mutima
kuba kwonoona, kiba tulina okuba nga buli kimu kye tukola kiva mu mutima. Omulabe sitaani amaliridde okusaanyaawo eno ensi. Omulabe sitaani ali mu kusoma. Omulabe sitaani agenda kukozesa nnyo ekkanisa, kuba ekkanisa bangi tumanyi nnyumba ya Katonda. Tutunuulira ebizimbe, tutunuulira abantu abazze abangi abajjudde kanisa, abantu bangi bajjudde ntugamba Katonda ali wano. Kati ne sitaani y'ensonga lwaki naye ataddewo kanisa ezize, kuba ffe tulaba ekigambo kanisa ku kizimbe nga tuyingira. Kati sitaani naye ataddewo kanisa ezize, naweereza abasumba ababe. Abasumba abatuufu bwe bali ku nsi naye batono. Abasumba abatali batuufu be bangi bayitirivu, 80/100. Abasumba be tulaba ku nsi 80/100 basitaani, 80/100. Abasumba abatuufu era nga bye boogera birina obulamu mu mwoyo balinga 20/100. Y'ensonga lwaki mu mutima olina okuba gwe kennyini ng'osaba Mukama akkulembere akutwale ku abo ddala abagenda okukulembera okutuuka mu ggulu. Kwaliwo gy'ojja okgenda nga ebigendererwa byabwe birala, ne mu mutima gwo olina okuba nga gwe kennyini olina enkolagana ne Katonda ng'okimanyi nti ekkanisa eri mu mutima gwo, gwe ennyumba ya Katonda. Yesu Kristo kyova olaba abeera agamba ye akonkona ku luggi ku mutima gwo, w'omuggulirawo ajja kuyingira. Ne dimoni nazo zaagala kubeera mu mutima gwaffe, mu mubiri gwaffe, kuba nazo tezirina we zibeera. Emibiri gyaffe nazo we zaagala okutuula. Y'ensonga lwaki olaba sayini abasitaani ze bakola, eyo waliwo sayini abasitaani gye bakola. Eyo sayini omuntu w'ogikola kaba kabonero mu nsi ey'omwoyo. Eyo sayini ya sitaani ze bakola mu nsi ey'omwoyo eba etegeeza nti sitaani ajje, oba oyita sitaani ajje ayingire mu mubiri gwo. Kyengeza kukulaga nti omubiri gwo, omutima gwo ne sitaani wayagala okutuula. Sitaani naye wayagala okutuula. Y'ensonga lwaki omulabe sitaani ali mu kusomesa bapasita be ab'obulimba abangi, ali mu basomesa ebyawandiikibwa, bamanye ebyawandiikibwa byonna, bajje batandika okubuulira abantu ng'ebyawandiikibwa bataddemu endowooza yaabwe. Otandika okuwulira abalala nga bagamba ababuulizi abamu mu Bayibuli ebintu bye baabuulira byali bikola mu biseera byabwe naye tebikola kati. Ddala Apostle Paul bangi bajja kuba babuulira nga baga Apostle Paul bye yayogera byali bya bulimba, byali bikola mu biseera bye, n'ate bajja byogera nga ate basumba balina katuuti. Kati ebyo ebimu ku sitaani byali mu kukola. Bino mbibuulira gwali eyo nga entaseesa, omanye olutalo kwegamba omulabe sitaani lwatwolekezza, nga singa oba osinza muntu nga tomanyi Katonda wo kyangu nnyo okubula, kuba be tutunuulidde sitaani bagenda okukozesa, be tutunuulidde bennyini sitaani bagenda okukozesa, era bangi sitaani bakozesa. Y'ensonga lwaki ggwe ng'omuntu omu olina okuba n'enkolagana ne Katonda, olina okutambulira mu butuukirivu. Ekiseera kiweddeyo, ekiseera kiweddeyo, ekiseera kiweddeyo. Sitaani agenda kukozesa abantu bangi nnyo wano ku nsi be tulaba nga ababuulizi b'enjiri oba abasumba mu nsi yonna. Sitaani agenda bakozesa okulimba abantu, bamalirize ng'abo bennyini bwe balimbi bawaddeyo emyoyo gyabwe n'emyoyo gy'abaana baabwe, naye bambi mu butamanya. Ensonga lwaki twetaaga tusabire buli omu, twetaaga tusabire buli omu. Bangi bagenda bateekako emikono naye nga si kubasabira, naye ng'ate kubateeka mu mizimu. Kyenjogerako nkimanyi. Omulabe sitaani agenda kukozesa eddagala. Omulabe sitaani agenda kukozesa eddagala n'amalwaliro. Amadagala mangi nnyo ge tula mu malwaliro gagenda kuba sitaani agakozesa ate kuteeka mu bantu mizimu. Ng'omuntu agenze mu ddwaliro okufuna ddagala naye ng'ate amaliriza bamutaddemu mizimu, ng'egyo emizimu gye bamuteekamu gye gimuleetera okuba ng'abuusabuusa ebintu bya Katonda, awulira nga buli kiseera omutima gwe mukakanyavu nnyo okukkiriza ebya Katonda, ayongere kuwakanya bya Katonda. Kubanga omulabe sitaani bye tulaba amalwaliro, omulabe sitaani ali mabega waabyo. W'oba toliko omusaayi gwa Yesu Kristo w'ogenda mu ddwaliro, eddagala ojja ddimira naye ate erigenda kwongera kuteekamu mizimu, lijja kukola ku bulwadde ekigendererwa kyo, naye ate oveeyo ng'emizimu gye bakutaddemu miyitirivu. Y'ensonga lwaki olaba akabonero k'eddwaliro kaliko omusota, siga nti kagendawo nga
mu butanwa naye waliwo ekigendererwa ki akabonero k'eddwaliro musota era akabonero akabeera ku ddagala olaba musota kubanga sitaani ali mabega w'ekyo nga eddagala lyennyini sitaani ali mu dikosa kwozaamu kwagala kwa Katonda mu mitima gy'abantu mu bwongo bw'abantu bangi ku basawo n'abatabuzi b'eddagala mu nsi yonna abasinga nno mu nsi yonna betumanyi abatabuzi b'eddagala bonna miitingi za sitaani babeerayo kubanga ffe bino ebintu Mukama bitulaga kubanga naffe tuli ba intercessor abalwana olutalo nga gwali eyo okusabira ebitundu okutegeera entegeka za sitaani zalina kuno ku nsi kuba naffe Mukama waffe Yesu Kristo atuwa obusobozi okukolagana ne bamalayika ne tubirwanyisa ne tusindika omuliro tulina naffe paati gye tulina okuzannya nawe wali eyo olina paati gy'olina okuzannya okusabira famire yo okusabira ekitundu kyo ekkanisa gy'osabira omusumba omusabira abo bokka bokka abasinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima abo Mukama baataddeko ekitangaala abamusinza mu mwoyo ne mu mazima kubanga era beebo abamusinza baayagala era baanoonya abamusinza mu mwoyo ne mu mazima Mukama atunuulira mutima si lugoye lw'oyambadde kyaki gy'osabiramu Mukama tatunuulira ani akusumba ebyo biri kuno ku nsi kubuzaabuza bantu Mukama atunuulira obutuukirivu bw'omutima gwo ggwe ng'omuntu omu Mukama byatunuulidde omutima gwo Mukama byatunuulidde ensonga lwaki tetulina kukweka kibi mu mutima kuba Mukama ye atunuulira mutima Mukama tali ku bantu mbw'agoberera bantu bangi ayagala mutima gwa muntu y'ensonga lwaki ye atunuulira mutima biki bye tukwese mu mutima y'ensonga lwaki Mukama ye atugatambulire mu butuukirivu tweyawule ku buli kibi mu mutima ekkubo erigenda mu ggulufunda erigenda mu muliro ddene abantu bangi n'abasinza sitaani bangi nabo sitaani bawulira muwulire ate ng'abantu ba Katonda ffe tumwogerako nabo bambi tebamusinkananga wabula bamanyi oyo abawa oba ebintu eby'eddagala ebya sitaani kuba sitaani naye abamusinza tomala gamusinkana era bangi bafiira mu lugendo lw'okwagala okugenda okusinkana sitaani obukwakkulizo bwe babawa bangi babulemwa ne bafiira awo naye nga ife abasinza Yesu Kristo mu mwoyo ne mu mazima Mukama ye yatuwa obusobozi okumanyaako ekyo tuba tusobodde okumanya Mukama kyagadde otulaga kubanga Mukama mututendeka okulwana olutalo lw'omu mwoyo atulaga entegeka za sitaani ne tumanya naffe engeri gye tukolaga ne bamalayika ne tumanya engeri gye tusindika omuliro omulabe sitaani ataddewo ebibiina eby'enjawulo byagala okukozesa okuzikiriza ensi eno okulimbalimba kuba tulaba mu Bible tulaba mu kitabo kya 1 Timothy chapter 4 verse 1 Mukama atulaga nti waliwo emyoyo egirimba mingi waliwo n'enjigiriza eya sitaani biri kuno ku nsi okunoonyereza kw'amaanyi nnyo okugenda mu maaso eyo underground gyeriya ddala waliyo okunoonyereza kungi nnyo okugenda mu maaso okunoonyereza ku ddagala okunoonyereza ku tekinologi okuleeta ebintu ebipya ku nsi kuno naye nga sitaani agenda bikozesa okuwangula emyoyo ebintu bingi nnyo sitaani byagenda okukozesa okuwangula emyoyo ddala mu tekinologi mu ddagala mu bintu ebyokulwanyisa naye nga byonna sitaani agenda bikozesa kuwangula myoyo kubanga abantu baagala bipya endagano nnyingi nnyo sitaani zaali mu kukola n'amakampuni ag'enjawulo agagenda okufulumya ebintu bino ebipya bangi ku bannasayansi abasinga wano mu nsi bwe beegomba n'abantu abanoonyereza bangi miitingi za sitaani babeerayo era bangi abafulumya ebyo ebintu ebipya wano ku nsi ne babalaga buli wamu mu mawulire ne bagamba ti bafulumizzaayo kino bafulumizzaayo kiri naye nga wabaawo okusaddaaka kungi wabaawo okwegayirira kungi abantu abo kwe bakola sitaani abawa amagezi ago amagezi agakola ebyokulwanyisa ebyo binamuzisa wabaawo okusaddaaka kungi bawaayo bingi batunda emyoyo gyabwe
era kati waliwo ebintu ebimu sitaani byagala okufulumya byemujja okulaba. Waliwo obuzindaalo obumu nga olaba microphone obukwata amaloboozi nga katono nnyo kenkana nga olaba empeke emu ey'omuceere n'ogimenyamu makati. Obuzindaalo bwe butyo bufaanana naye nga bukwata amaloboozi, naye nga kasobola okukwata amaloboozi agali mita 4 mita 4 olaba obuwanvu bwazo mita 4, olaba nti kumpi ebisaawe 4, naye ng'ate kasobola okusika amaloboozi. Waliwo n'ebintu ebimu kati nga kamera nga kakamera nako katono nnyo naye nga kasobola okusika ekifaananyi ekiri mu mita 2. Waliwo satellite ezibeera waggulu mu bbanga ng'ebeera waggulu ddala wala naye ng'esobola okusika nesika omuntu ali mu buwanvu kumpi ebyalo nga 10, naye nga eyo satellite esika neeraba omuntu oyo. Ebyo ebintu sitaani abitegese obifulumya wano ku nsi. Bangi bagenda kugamba nti bannaye tekinologi yeeyongedde, naye ng'ebyo sitaani agenda bikozesa kutwala myoyo gy'abantu, agenda bikozesa kuzikiriza ebyokulwanyisa namuzisa, ebyokulwanyisa ebisobola okusaanyaawo ensi, ebibuga, amawanga. Omulabe sitaani bangi ali mu biwa, ali kuwa amagezi abo abamusinza engeri gye bakola ebintu ebityo. So nga wano ku nsi banabifulumya buli omu agenda kugamba nti bannange bino ebyokulwanyisa kugamba bagenda kugamba science oba tekinologi yeeyongedde, naye ng'ebintu ebyo byonna sitaani byakoze byonna bikolera ku musaayi gwa muntu, binoonyereza musaayi, bisika musaayi. Omusaayi sitaani buli kintu ennaku zino byafulumya bisobola okusika omusaayi gw'omuntu oba oguwunyiriza nga guli mu buwanvu, nga waliwo ebbanga ddene, kuba ye sitaani ayagala musaayi. Ebintu bino byonna sitaani byateeka okufulumya, ekigendererwa kyabyo kwozaamu kumanya kwa Katonda mu bwongo bw'abantu, mu mitima gy'abantu, kwozaamu ebyokulwanyisa namusa ebisobola okumalawo amawanga, ebibuga bingi. Sitaani awadde abo abamusinza amagezi engeri gye basobola obikolamu. Bino byebimu kubeera mu miitingi za sitaani, ensonga lwaki abantu bangi bamusinza, kuba abawa bangi bye batalina. Ebintu ebirala sitaani byagenda okwongera okukozesa ze TV ze tulaba wano ku nsi, TV z'oku nsi. Abakozi bangi be tulaba ku ezo TV si baddala. TV nnyingi ze tulaba ku nsi, si zonna naye singa obungi abakozi abaliyo mulimu abantu abaddala nga nze naawale awuliriza. Kati mulimu n'abantu nga si baddala nga dimoni, naye nga ne bakozi bannaabwe toyinza kiteebereza. Naye oyo ali mu mwoyo ye akiraba, kuba ffe w'obeera mu mwoyo oli omutunula butunuzi mu maaso, gwe kasita akutunuulira amaaso ne gasinkana mwetegeera, otegeera nti ali ku ludda luli olwa sitaani. Oba si ekyo wegaba nga si maaso, era ebintu bingi nnyo mu kwogera kwe mangu nnyo oba osobola omutegeera mu kwogera kwe, ne waba muzibe mu kwogera kwe era omutegeera, oba olaba ebikolwa by'akola. Kuba oba obwakabaka bwa sitaani bw'oba ng'oli eno mu Kristo muba obwakabaka si bwe mwetegeera mangu, naye omuntu omulala si kyangu kyakutegeera naye mumwetegeera. Kati TV nnyingi ze tulaba, abakozi bangi abaliyo, wali abakozi abatali baddala nga si bantu nga ggwe, nga tebalina myoyo, tebalina soul, nga wabula dimoni. Ng'ekigendererwa kyabwe kyakuteeka dimoni mu bintu bye bateeka ku TV ebifuluma, ebifaananyi, ennyimba n'ebirala byonna ebibeera ku TV, ng'ebifaananyi bijja okumubiraba bikuyingiramu ne bireeta ne bikwegana ne bikwongera obunafu mu mwoyo. Ng'ekigendererwa kyabyo abantu oluvannyuma lw'okulaba ennyo TV n'okuwuliriza leediyo, abantu batuuka ekiseera nga balinga roboti. Nga olaba nti roboti bagifugira ku remote, abantu batuuka ekiseera nga sitaani abafugira ku remote, ng'ayita mu TV ne leediyo bawuliriza. Sitaani kyagala olabe kyolaba, ebintu ebyobuseegu babirage bifuuke ebya bulijjo, ebintu ebya sitaani babirage nga bye bya Katonda, ebya Katonda babirage nga ebya sitaani. Kugamba sitaani atandike okufuga obwongo bw'abantu nga tebamanyi, ng'ayita mu TV n'ezi leediyo ez'enjawulo ne firimu ezifuluma,
ebintu ebya sitaani abantu balabe nga bya bulijjo ng'ayita mu TV. Bangi abakulembeze ab'amawanga ag'enjawulo, bangi abantu ab'ettutumu mu nsi eno mu miitingi za sitaani babeerayo, bangi abakulembeze b'amadiini mu miitingi za sitaani babeerayo. Ebintu bino mbibuulira gwali eyo intercessor, omanye ekigenda mu maaso mu nsi, ofune ekifaananyi ekituufu era kikuyambe naffenna kituyambe okubeera nga tumanye nti ebyensi bingi bwe tubiraba si we biri, kye tulowooza si we kiri. Siga nti walaba omuntu n'olaba wettutumu, n'olaba alina ssente nnyingi, n'olaba alina amaanyi mangi, kwegamba n'otya n'okankana, naye nga tonnalaba nsibuko y'amaanyi ago, n'otuuka ekiseera ng'osinza muntu oyo ng'omutya nga tomanyi kigenda mu maaso. Naye w'obeera mu mwoyo, Mukama waffe Yesu Kristo agenda kukulaga buli kimu. Olina kufuba kulaba nti olina nkolagana na Yesu Kristo na Mwoyo Mutukuvu. Ekiseera kiweddeyo, ekiseera kiweddeyo. Bwe tuba nga tetweteeseteese mu mwoyo, bwe tuba nga tetuwadde Mukama waffe Yesu Kristo mukisa kujja mu ffe atufuule ekitonde ekipya, tuzaalibwe bujja, tuzaalibwe buto mu Kristo, tugenda kuba tetusobola, biseera bigenda kuddawo kuba omulabe sitaani mwetegefu okusaanyaawo ekigambo kya Katonda mu mitima gyaffe ng'akozesa ebintu bingi. Kasita tuba nga tukyegomba ebintu by'ensi eno, tukyegomba amaanyi g'ensi, tukyegomba okubeera ab'ettutumu, tukyalina amalala, kubanga Bayibuli etulaga nti sitaani ye taata w'abalimba. Sitaani ye taata w'abalimba, alimba n'okusinga kye tusuubira, n'okusinga obusobozi bwaffe. Awatali Mwoyo Mutukuvu tukulembera, iffe tetusobola kulwanagana na sitaani. Mwoyo Mutukuvu y'alina otukulembera, era Mukama Yesu Kristo yalwana olutalo. Ffe tulina kugondera ekyo Mukama waffe Yesu Kristo kyatugamba. Ewa sitaani waliyo department nga yo ekola gwa kugenda kujja ku nsi kuno kujjako bintu byanjawulo n'ebikyusa. Katugeze mu dduuka, mu maduuka gye batunda engoye, gye batunda engatto, gye batunda ebintu ebyokwekolako, waliwo ewa sitaani department yo ng'ejja buzi maduuka n'ekyusa ebiriwo n'eteekawo ebifaanana ng'ebyo, n'eteekawo ebintu ebirimu emizimu ng'ejja buzi mu dduuka. Katugeze edduuka oba katugeze erya ngoye oba ngatto oba kiki, kati yo eri department bajja ne bajjawo ebyotunda ne bateekawo ebya sitaani ebirimu emizimu ng'omuntu abikozesa byozaamu ekigambo kya Katonda mu ndowooza ye, mu mutima gwe, mu bwongo bwe. Naye nga ffe kennyini olw'okwegomba kwaffe tugenda tugula ebintu, engoye ez'okwambala, ebintu ebikozesebwa, ebintu ebyokwekolako, by'omanyi byegombebwa wano ku nsi bingi sitaani abikyusize kye tulaba si bwe kiri. Nga olina okuba nga weebika omusaayi gwa Yesu Kristo mu buli kimu, kalubeere lugoye lw'oyambadde, kubanga bingi bye tulaba si we biri. Kebeera emmere gy'olya mu supermarket gye tulaba tunda, kye tulaba si bwe kiri. Bingi bye tulaba si we biri mu mwoyo, bintu birala nnyo. Tulina okuba nga twesiga Mukama, twesiga Katonda yekka. Abantu bonna tulina okubalaga okwagala, naye bwe kituuka ku kwesiga tulina kwesiga Yesu Kristo yekka, kubanga bangi bambi bangi bamaliriza nga batutte mu sitaani bambi obutamanya lwa kwesiga bantu, ne batamanya, abalala ne bakizuula nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno nti bwe baali bagoberera teyali Katonda, yali sitaani. Kyovula tulina kwesiga Katonda, twagale buli muntu, naye okwesiga twesige Katonda, tunoonye enkolagana na Katonda. Yesu Kristo yagamba endiga ze zimumanyi era ziwulira eddoboozi lye. Kati weebuuze eddoboozi lye oliwulira, era weebuuze oli ndiga ye. Bw'oba toliwulira weebuuze buli muntu ku nsi bw'atyo waali naye tawulira ddoboozi lye. Ekyo sobola kyebuuze. Tulina okufuna muli ennyonta mu ffe okuyaayana okumumanya. Tulina muli okufuna okwebuuza ne tugamba naye nedda, Yesu Kristo waba gy'ali tulina omumanya. Mu Bayibuli yatusuubiza, bw'olaba John 14:21, Yesu Kristo yatusuubiza n'agamba ajja kweyoleka gye tuli. Ajja kweyoleka gye tuli, ayagala kweyoleka eri buli muntu. Oyo agondera amateeka ge yatulagira, yagala munno, yagala ne munno nga nabwe weeyagaliza, yagala mulirwanawo, yagala Katonda wo n'omutima gwo gwonna. Yesu Kristo waddala
Yesu Kristo waddala nze ayogera naawe ndi mujulizi. Yesu Kristo mwoyo mutukuvu nina enkolagana naye, akwagala nnyo, oli ku mutima gwe misana na kiro abeera akusabira ng'akaaba n'amaziga kuba tayagala mwoyo gwo gugende mu muliro. Nze mumanyi, ampadde okubikkulirwa andaze ebyamagero bye sitalaba nko wano ku nsi, nga nawe mbyogera oyinza okugamba nedda ono byayogera kireka si bituufu, naye nga amaaso gange gaalaba, amatu gaawulira, abaliwo baalaba. Yesu Kristo waali waddala akwagala, wali naye nga tonajja ku nsi eno. Y'ensonga lwaki ffe tuli baana be, twava mu ye. Ekyo sitaani akimanyi, twava mu ye nga tetunajja ku nsi eno, twalagaana nga tujja ku nsi ne tukkiriza omugoberera. Bw'ojja mu Yesu Kristo byonna byonna ebyo ogenda bizuula, twali mu ye era twalagaana nga tetunajja ku nsi eno, era twakkiriza tugenda kukola ebyo by'ayagala. Oyo amunoonya agenda muzuula. Yesu Kristo mwoyo, ajja kweyoleka gy'oli, yatusuubiza. Naye olina omunoonya, tulina omunoonya mu mwoyo ne mu mazima. Ekiseera kiweddeyo. Tulina omunoonya mu mwoyo ne mu mazima, ekiseera kiweddeyo. Omulabe sitaani akosa amalala gaffe okwegomba. Nnyingi TV ze tulaba, leediyo ze tuwuliriza, gye tukoma oziraba, dimoni zetuyingiramu gye tukoma okulaba zi TV, okwegomba kutuyingiramu amalala. Twogera ebitasaanidde eri mwoyo mutukuvu, nga bangi ezo TV ze tulaba mulimu dimoni ezituleetera okusinza ebifaananyi nga tetumanyi. Omuntu osobola okusinza ebifaananyi nga tomanyi, n'osinza ssente nga tomanyi. Olw'ebyo weegomba ku TV, n'osinza omwami wo oba mukyala wo nga tomanyi, n'oyagala ssente okusinga Katonda, n'oyagala mwami wo oba mukyala wo okusinga Katonda, ne weegomba abayimbi okusinga okwagala Katonda, n'osinza ebibumbe n'ofukamirira ekibumbe. Olw'ekyo ky'olaba ku TV, olw'ekyo ky'olaba abalala bakola naye nga mutima gwo towulidde Katonda kikyagamba. Olw'okuba abantu olaba bafukamidde ekibumbe nti Mariya, nti maama wa Yesu, naawe n'ofukamira olw'ekyo abalala kibakola, naye nga singa mu mutima gwo weebuuza, Katonda yatugaana okufukamirira ebibumbe, ki kyenkola? Naye ng'otunuulira bakwetoolodde, si Katonda. Bingi bye tulaba ku nsi kuno sitaani abireetedde, atuleetedde obunafu mu mutima nga tetwagala kusinza Katonda. Sitaani asannyalazza obulamu bw'abangi mu mwoyo, abusannyalazza, so ng'olina kubeera mulamu mu mwoyo. Ekiseera kiweddeyo, ekkubo erigenda mu ggulu ttono, ekkubo erigenda mu muliro ddene. Oyo yekka yekka amunoonya mu mazima, oyo yekka amusinza mu mwoyo, agenda muzuula era agenda mulaba. Ekiseera kiweddeyo, kyaki kebemu abantu bameka, kamube nga musaba abantu bameka, buli omu olina okumanya enkolagana gwe ne Katonda. Yesu Kristo bw'anajja, Bayibuli etulaga bulungi, bangi abalala bajja kuba batambula babiri, omu atwalibwe omulala asigale. Abalala bajja kuba baluganda, omu atwalibwe omulala asigale. Balala ba mikwano, omu asigale omulala atwalibwe. Abalala bajja kuba bakola emirimu gye gimu, bali mu nnimiro bombi balima, omu atwalibwe omulala asigale. Oyo yekka anaaba yeeteeseteese. Ekiseera kiweddeyo. Katonda atunuulira mutima, omutima gwo. Tulwanyise buli kibi ekiri mu mutima, omutima gwo. Omulabe sitaani mumalirivu okukyusa ebintu by'ensi eno, ebya Katonda abifulenga ebikyamu, era bangi babiyita ebikyamu. Ebya sitaani bagambe bye bituufu era bye bisaanidde. Bangi bapasita, bangi abantu abeetutumu abasinza sitaani ebintu bino babimanyi, naye bambi nabo batya. Tasobola dde okubuulirako famire ye, tasobola dde okubuulirako mikwano gye, kubanga akimanyi sitaani talina kisa kuboogera byama bye. Sitaani talina kisa, ate sitaani tasonyiwa, abattirawo. Era omuntu oba oli eyo ng'oli musumba ng'okimanyi okozesa amaanyi ga sitaani, amazima gali nti sitaani ayina entegeka, ayina department ng'entegeka yayo yakutta buli muntu amusinza, kuba sitaani aba tayagala kuwa muntu kakisa kwenenya, aba tayagala kuwa muntu kakisa komawo. Abo bennyini abasinza sitaani yennyini agenda kubettira,
abo bamusinza abagende wa Sitaani okufuna amaanyi agenda kubettira kubanga bamuwa emyoyo gyabwe bakola endagaano baagala ettutumu baagala ssente. Sitaani agenda kubettira ye kennyini yennyini eyabawa amaanyi yennyini yagenda okutuma ate abalala bagenda okubettira. Kyenjogerako nkimanyi kuba ekiseera kye kino edipaatimenti gyeri ewa Sitaani ekola ku kino. Era gw'oba ng'osinza Sitaani manya nti Sitaani alina gwe bayita prime minister. Kati eyo dipaatimenti oba ofisi eyo erimu gwe bayita prime minister wa Sitaani atula mu Atlantic Ocean wansi mu nnyanja yewali dipaatimenti eyo. Dipaatimenti eyo yerimu yevunaanyizibwa okugenda ng'etta abo abamusinza Sitaani yennyini agenda kubettira. Ago ge mazima yennyini agenda kubettira abo abamusinza abagenda wa Sitaani okuggyayo amaanyi okuggya ettutumu yennyini agenda kubanga bamuwa emyoyo gyabwe. Kino nkyogera woba osinza Sitaani weenenye odde eri Mukama Yesu Kristo. Gwe kasita weenenya mu mutima gwo Mwoyo Mutukuvu agenda kujja misinde mangu nnyo okuwa obukuumi okukulembera akutuuse ku bantu abatuufu kubanga omwoyo gwo Mukama agwagala nnyo. Mukama ateeka omuwendo gw'amaanyi ku mwoyo gwo. Si nsonga okoze byenkana ki. Yesu Kristo mwetegefu okwaniriza okusonyiwa era okwerabira byonna bye wakola mangu nnyo. Gwe ye ayagala mutima gwo oli mwetegefu omuweereza oli mwetegefu okwenenya. Ekiseera kiweddeyo Sitaani mwetegefu nnyo okusaanyawo ensi eno. Ebibiina bisatu Sitaani byategese era Sitaani alina ebibiina bingi gurupu ez'enjawulo naye ebibiina bisatu mu biseera bino ebisembayo ayagala bikozesa nnyo. Ebibiina bisatu Sitaani agenda kukozesa nnyo Freemasonry. Aba Freemasonry Sitaani agenda bakozesa nnyo. Gurupu eyo Sitaani agenda gikozesa nnyo okusaanyawo ensi. Sitaani agenda kukozesa Buddhism. Abo abasinza Buddha kati bali mu nsi nnyingi bakulimba nti Buddhism osobola okuyingiramu n'osigala ng'osinza Katonda wo sigaza n'enzikirizayo wabula gwe Buddhism kyo kugamba kiringa nga ojoininga bujoininzi. Naye nga Buddhism ekibumbe waliwo ekiri ekinene eky'omukyalo oyo atudde kye basinza kinene bakikola mu gold ne bakiteeka mu tempo. Buddhism oli takulimba n'ojingira n'ogamba nti kati osinza Buddha naye ne bagamba sigala naye Katonda gwe wadde osinza tekirina buzibu. Oba weeganye Katonda era emikolo gyonna gye bakola gya kuteeka mu mizimu otuuke ekiseera ebya Katonda obigaane mu lujjudde. Sitaani agenda kukozesa nnyo Freemasonry, agenda kukozesa nnyo Buddhism, agenda kukozesa nnyo waliwo n'ekibiina ekirala ekyo Amox Crucifixion beyita Amox Crucifixion nakyo Sitaani agenda kikozesa nnyo. Kino ekiseera kiweddeyo. Ekiseera ekiddako wagenda kuba tewakyali buli omu ogenda kuba oli ku lulwo mu mwoyo buli omu ku lulwo. Siga nti olw'okuba kyaki nnyingi mugendagenda buli omu ku lulwo. Enkolaganayo ne Katonda yegenda okweyimirira buli omu. Era kino ekiseera ekigenda okuddako buli omu ogenda kuba oli ku lulwo nga tekyaligamba nti ntunuulidde musumba yankulembera ntunuulidde kino kuba Sitaani olutalo lwagenda okuleeta buli mitima gigenda gezesebwa. Omutima gugenda gezesebwa. Gwe nga intercessor olina okusabira ekkanisa olina okusabira ekitundu kyo ate nga tonnaba kusabira ebyo byonna gwe kennyini nga intercessor olina okusooka n'onywera n'oyimirira ku magulu abiri mu mwoyo n'oba nga gwe kennyini weetengeredde nga tonnatandika na kusabira abalala. Gwe kennyini olina okuba nga weetengeredde kuba Sitaani agenda kwolekeza nnyo gwe ate ebyokulwanyisa kuba gwe oli musirikale mu mwoyo. Oli musirikale ku ludda lwa obwakabaka bw'ekitangaala. Kati gwe Sitaani agenda kwolekeza nnyo ebyokulwanyisa kuba gwe nga intercessor oli musirikale. Bangi olutalo lwe batamanyi gw'oba oli maaso mu lutalo kuba ffe ba intercessor tubeera maaso mu lutalo. Eno ku nsi abantu bayinza n'obutatumanya ne mu mwoyo Mukama waffe Yesu Kristo tumumanyi atumanyi atuyita bazira be. Ffe ba intercessor Yesu Kristo atuyita bazira. Abo aba akuyita gamba muzira wange. Tulina okuba nga twenywezezza mu mwoyo ng'oli mu mwoyo ssaawa zonna oba kiro oba misana oba beebase mu mwoyo olina okuba ng'oli muzuukufu ng'olaba ekigenda mu maaso.
obutuukirivu awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda. Tewali agenda kweka kibi mu mutima aloze nti Katonda talaba kibi ekyo kiri mu mutima. Katonda aba kiraba. Tewali we tuyinza kwekweka Katonda kyatalaba. Ekibi ekiri mu mutima tulina okweyawulira ddala ku kintu ekiyitibwa ekibi. Ekiseera ekiweddeyo ekkuba erigenda mu ggulu funda. Omuntu osobola okwogera byonna by'oyogera naye awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Hebrews 12:14 yakyogera bulungi. Awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Omulabe Sitaani waddala gyali waddala si byakwogera bwogezi si byakuteebereza gyali waddala. Era omulabe Sitaani mu miitingi ze ewa Sitaani bw'aba yakajja bw'ati mu miitingi, kubanga ewa Sitaani waba ng'ajja bw'ati mu miitingi ajjira mu kwegamba bintu ebitiisa. Waliwo ebintu ebivuga nga biringa eggulu, newabaawo omukaawo, newabaawo okugamba Sitaani muntu wakkangakanga, wabaawo ebintu bonna bamwetoolodde ne batya ne bamayaka, kuba bonno tebamwita na Sitaani era tebamwita Deva abamusinza. Balina amannya ge bamwita amannya agawa ebitiibwa gesinza kwogera wano, kuba bo bamwita Katonda waabwe. Kati nga naffe no bwe tusinza Mukama waffe Yesu Kristo oyo atulokola, oyo atubika n'omusaayi gwe, nabo eri Sitaani balina amannya ge bamuwa nabo nga bamusinza. Kati wabajja mu miitingi, kati mu miitingi ebintu ebisinga Sitaani byatera okwogera mu miitingi ze bwajja asooka gamba bantu nti mutunulire ensi 9:10 bonna bamusinza. Bwatyo Sitaani wagamba eri mu miitingi ze abaga mutunulire ensi 9:10 bonna basinza nze. Bwatyo Sitaani eri wabagamba era abagamba ne10 erisigaddeyo nalyo tugenda ditwala mulina okukola ennyo. Ensi kasita ebanga bakyagomba bakyagala amaanyi bakyagala ebintu by'ensi eno bonna tebalina kusalawo, bonna Sitaani agenda batwala. Bwatyo Sitaani wagamba eri abantu be okubazzaamu amaanyi okuviira ddala ku baana okutuuka ku bazadde, okuva ku mutono okutuuka ku munene, okuva ku musirikale asembayo wansi okutuuka ku musirikale asembayo waggulu, okuva ku mukulembeze w'ekyalo okutuuka ku bakulembeze b'amawanga, okuva ku bantu omukozi asembayo ayera okutuuka ku bakulembeze b'amakampuni. Bonna bangi bali mu bwakabaka bwa Sitaani naye bangi mu butamanya naye olw'ekwogomba kw'ensi eno ne basanga bali mu mannyo ga Sitaani. Bangi mu kwagala obugagga mu kwagala ettutumu bamaliriza bali wa Sitaani. Ekkanisa ennamu mu mwoyo ku nsi ntono nnyo. Ekkanisa nga nnamu mu mwoyo nga zirina enkolagana Yesu Kristo ntono nnyo ku nsi kuno, ntono nnyo. Bangi omulabe yabatwala dda olw'okwagala essente, olw'okwagala ettutumu, olw'okwagala amaanyi. Ate ne ekkanisa ennamu mu mwoyo nazo dimoni zisigala wabweru. Abantu bajja okusaba ne bayingira munda mu kusaba, dimoni zisigala wabweru teziyingira. Naye wesigala ebweru omuntu osobola okugenda mu kyaki n'osaba. Njogera kati kanisa ennamu mu mwoyo. Kanisa ennamu mu mwoyo dimoni teziyingiramu, zisigala wabweru. Naye bwe muyingira mu kyaki okusaba zo zisigala wabweru nga zirinze bw'oba wagenze okusaba bakusabidde ovuddeyo oliko omuliro oliko okubeerawo kwa Katonda. Dimoni zirinda lw'onaddamu omuze gwo gw'okola Sitaani mwe yakkwatira. Kati kasita oddamu omuze ogwo kati ate dimoni nga zijja zikuyingiramu, kubanga emize gye tukola ekibi kye tutambuliramu kye kiwa Sitaani ekkuba okuyingira mu mutima gwaffe okujja okubba, okutta n'okuzikiriza. Kati bw'ogenda mu kkanisa nga nnamu mwoyo ne bakusabira, yo dimoni erinda lw'onaddamu omuze ogwo lw'onatambulira mu kibi ekomewo. Kati zo dimoni bwezityo bwe zikola. Era nga ekkanisa ennamu mwoyo buli lwe boogera erinnya Jesus Christ, bwe boogera erinnya Yesu Kristo, eryo erinnya ly'amaanyi. Wano ku nsi tetukiraba bulungi naye mu mwoyo okwogera obwogezi erinnya Jesus Christ, Sitaani gy'ali tasobola na kutuula ku ntebe, avaako n'agwa. Wabeerawo okukankana, wabeerawo amaanyi okubwatuka, okumyansa kw'eggulu, omuliro oguva okwogera obwogezi erinnya. Buli lwe balyogera bwe bati mu kamwa Jesus Christ, Yesu Kristo w'e Nazareth, okulyogera obwogezi amaanyi agavaamu omuliro. Obwakabaka bwa Sitaani bwonna bunyeenyezebwa, tebalina mirembe. Naye
bunyenyezebwa ng'oyo alyogedde mulamu mwoyo asinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Olwo amaanyi agali mu ye lwe gasobola okukola ekyo nga osinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Omulabe Sitaani ennaku zino alwana nnyo okulaba nti aleeta olutalo ku nsi, sematalo, world war, kubanga Sitaani ayagala okutwala emyoyo, ayagala omusaayi, kuba obwakabaka bwe babeerawo ku musaayi, baagala nnyo omusaayi ogw'abantu. Kyova olaba Sitaani abeera agamba abamusinza bagende mu maaso bakole obubenje, baleete entalo, kuba Sitaani ayagala emyoyo ate ayagala omusaayi. Sitaani ayagala emyoyo ate ayagala omusaayi. Y'ensonga lwaki naffe kennyini tulina okusabira ebitundu, tulina okusabira emirembe. Sabira emirembe, osabire famire, osabire ekitundu kyo. Ekiseera kiweddeyo, tusinze Katonda mu mwoyo ne mu mazima, tutambulire mu butuukirivu. Awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Obutuukirivu lye liringa etteeka eryerabiddwa mu kkanisa olwaleero. Obutuukirivu, obutakweka kibi kyonna mu mutima gwo. Yesu Kristo tatunuulidde bungi bwa kyaki. Kyaki mulimu abantu bameka? Ayagala myoyo, ayagala myoyo. Sitaani takkirizibwa mu ggulu. Teri muntu ayingira mu ggulu ng'alina ekibi mu ye, tekiriiyo. Amataba bwe gajja ku mulembe gwa Nuuwa, abantu 8 bokka bokka, abantu 8. Ensi yonna yonna yazikirizibwa abantu 8. Kati ekyo kikuwa ekyokulabirako. Katonda tatunulidde bungi bw'abantu, atunuulidde mutima gwo bw'omu. Bw'oba ng'oli mu bantu 1000 ng'olimu bw'omu, Katonda agenda kutwala ggwe, Sitaani atwale abalala bali. Igwe nga kyova olaba olina kwetunuulira bw'omu, totunuulira gurupu y'abantu. Olw'okuba Sitaani akimanyi nti bangi batunuulira gurupu ekifo ky'okwetunuulira, kyova olaba Sitaani ayita mu basumba, n'ayita mu bakulembeze, n'ayita mu mikwano. Kubanga Sitaani akimanyi abantu batunuulira baagala kusanyusa abantu. Abantu bangi nnyo bayiza okunywa omwenge, abantu bangi nnyo bayiza okunywa ebiragalalagala olw'okwagala okusanyusa mikwano gyabwe, olw'okwagala okusanyusa bantu bannaabwe. Naye n'akola ekintu ky'amanyi nti kikyamu, naye ng'ayagala okusanyusa bali, ayagala okujja mu gurupu y'abantu abalala, olw'okuba agamba kasita ne gundi akola bw'ati, kasita ne gundi akola bw'ati, ne bagundi bakola bwe bati. Kati ekyo Sitaani ky'ayagala. Kyova olaba Sitaani ayita mu bantu bangi be beegomba, n'akola ekintu ekikyamu, bangi ne bakirungiya. Ng'abantu bangi bakimanyi nti omusajja okwagala musajja banne kibi, naye abantu bagamba olaba ne gundi akikola, nabo ne bakikola. Eryo essanyu lya Sitaani. Omuntu olina kwetunuulira wekka ggwe ne Katonda. Yesu Kristo ayagala omutima gwo, ayagala omwoyo gwo. Kyova olaba Sitaani ayagala kutwala myoyo, ate bangi ku nsi bo kyaki bazikola nga baagala ssente. Sitaani n'atwala emyoyo n'atta abantu, bo ne bafuna ssente n'obugaggawala n'ettutumu. Kati ye Sitaani n'abeera eri mu ssanyu, abantu wano ssente ne bazinyumirwamu emyaka gimu 2, obulamu ne buvaawo, kuba ebintu by'ensi eno bikoma wano, tewali kye tugenda nakyo. Sitaani n'atwala emyoyo gy'abantu ne famire zaabwe, bo bangi be tuyita abasumba bangi ab'amakanisa, abo ne bafuna ettutumu ne ssente, naye emyoyo Sitaani n'agitwala. Abasumba abatuufu nabo gye bali, siga tebaliiyo, naye batono. Igwe kennyini saba Mukama akulembere akutwale ku kkanisa enamu mwoyo. Ekiseera kiweddeyo, ekiseera kiweddeyo. Yesu Kristo tagenda kujja yekka, kuba tukimanyi Yesu Kristo akomawo, ekiseera kiweddeyo, naye tagenda kujja yekka, agenda kujja n'obwakabaka bwa Katonda bwonna. Buli kimu ky'omanyi mu ggulu bonna bagenda kujja, bamalayika, ebitonde eby'enjawulo, bannabbi bonna mu Bayibuli, bonna bajja, tajja yekka. Jjukira tuba tusaba essala gye yatuyigiriza, tusaba ne tugamba nti obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe ku nsi nga bikolebwa mu ggulu. Bwakabaka bwonna bwe bugenda okujja, naye si buli omu nti agenda bulaba nga buzze. Abo abatambulira mu mwoyo ne mu mazima, abalina enkolagana naye, abalala bajja kutegeera nga kyawedde, nga bali mu kkaaba nga bagamba ekiriza yazze, nga kiwedde. Mukama atulaga, tula mu Revelation 3:3, Mukama atulaga beera nga oli mweteefuteefu, aleme kujja ng'omubbi
bwanajja ne babba nga tolina kyomanyi. Tutambulire mu butuukirivu oba abalala babuulira oba tebagala kukkiriza gwale yawuliriza ng'omu gwe ng'omu tambulira mu butuukirivu weeyawule ku kibi beera ng'osaba mu mutima buli kiseera ng'oga Mukama nzija mu by'otayagala teekamu omwoyo gwo okwagala kuno obulamu bwo gwe ng'omuntu omu totunuulira akudiridde mulirwana oba ye tayagala gwe ng'omu ojja kutuula ne Yesu Kristo mu ggulu mubeere naye mutuule naye ku mmeeza mwogere akubuulire buli kimu malayika we atambula naawe akubuulire buli kimu. Bamalayika bali ku nsi eno bangi Mukama baataddewo bangi bayitirivu baliwo okulwana olutalo naffe baliwo okulwana naffe okukolagana naffe mu kulwana olutalo mu kulwanyisa Sitaani kuba ffe tulina busobozi naye bamalayika okubeera naawe olina okutambulira mu butuukirivu. Buli muntu lwakola ekibi bamalayika bakuuma bavaawo kuba ekibi kina olusu ekikola mu mwoyo malayika wewulira olwo olusuyo ng'evaawo bwe weenenya ng'ekomawo. Kati okukolagana ne bamalayika tulina okutambulira mu butuukirivu olwo ntuba nga tusaanidde kuba mwoyo mutukuvu bw'aba mutukuvu ffenna tutambulira mu butuukirivu aba tasobola kubeera we tuli ne bw'aba we tuli nga tutambulidde mu butuukirivu nga twenenyezza ne tuba nga tuli bamalirivu mu mitima gyaffe okuviira ddala ku kibi ogondera eddoboozi lya Mukama Katonda. Yesu Kristo waali mulamu otukulembera mulamu waali waddala. Omulabe Sitaani ayagala kuteeka bukulembeze ku nsi kuno ayagala omukulembeze omu ayagala kuteeka butabanguko ku nsi wabe nga tewali mirembe nga waliwo ntalo olwo abantu bagambe naye banne tukoze otya okuva mu mbeera eno olwo Sitaani alyoka asindika omukulembeze omu ajja abagenzi kyendabye ffenna tubeere omuntu omu twegatte tubeere omuntu omu nga tulina eddiini emu ssente emu nga tewali alwana na munne. Ekyo Sitaani kyayagala aleeta obutabanguko olwo wabe wajja n'amagezi agagaye bannaye nze kyendabye ffenna tubeere omuntu omu. Omulabe Sitaani alina ekigendero eky'okuggyawo ssente ku nsi abantu bonna babe nga bakozesa kaadi ya banka nga ssente z'empapula teziriiwo kuba ku kaadi kimwanguyira Sitaani okukulembera ensi eno nga buli muntu yenna takyalina ssente wabula nga kaadi ya banka nkasitabaga ekyuma tekikola nga tolina kirala kyakkola olina kulinda. Bwe bagamba nti akabonero ka Sitaani okuba nako olina kubanga okalina n'okozesa kaadi ya banka ng'era kyolina okukola. Sitaani alina entegeka y'amaanyi nnyo okulaba nti afuga ensi eno ayite entegeka ye yaddala era Sitaani gy'ali musanyufu. Ensonga lwaki musanyufu bangi bamusinza nga tebamanyi bangi bamugoberera nga tebamanyi bangi bali emmere Sitaani gy'ateeseteese nga tebamanyi kye bakola naye nga tumanyi kye tukola kirungi tugoberera bintu bya nsi eno twegomba bintu bya nsi eno naye bangi mu kwegomba ebintu by'ensi ne bamaliriza nga basinza Sitaani. Gwali eyampuliriza nga intercessor ng'osabira abantu osabira amawanga ekisooka gwe kennyini sooka weeteeketeeke mu mwoyo obe ng'oyimiridde nga weetengeredde nga totya maanyi ga Sitaani totya bwakabaka bwa kizikiza kuba Yesu Kristo ali naawe akuwa obukuumi. Tewali Sitaani kyayinza kukola ng'olina Yesu Kristo tewali kyayinza kukola asobola okukangakanga asobola okukola kine tewali kyayinza kukola kuba Yesu Kristo w'amaanyi. Okwogera obwogezi erinnya lye Sitaani gy'ali akankana obwakabaka bwa Sitaani bwonna bukankana okwogera obwogezi erinnya lya Yesu Kristo. Gwali ng'oli intercessor nkuzaamu amaanyi. Ekisooka yimirira ku magulu g'abiri totunuulira muntu yenna era teweegomba muntu yenna ku nsi kuno okuggyako oyo ali mu mwoyo era oyo yekka ayogera eby'omwoyo era oyo yekka alina ekigendererwa ekyokulaba nti agenda mu ggulu era alina ekigendererwa ekyokulembera n'emyoyo gy'abalala gitwale mu ggulu. Gwe kennyini sooka oyimirire mu mwoyo otambulire mu butuukirivu okimanyi nti Yesu Kristo waali mwoyo we waali okukulembera bamalayika be bali ku nsi bangi okukulembera era olina obuyinza obw'amaanyi mu Yesu Kristo naye gwe kennyini ng'oli mu Yesu Kristo munda ate ng'okozesa erinnya lye ng'otambulira mu butuukirivu. naye bwe tuba nga tetutambulira mu butuukirivu ng'ekigambo tukyogera ku mmwa naye nga tetukiteeka mu bulamu bwaffe tuba tetulina maanyi mu mwoyo
tuba twogera bwogezi naye nga sitaani aba atusekerera kubanga etwogera obwogezi naye nga munda mwaffe ekigambo kya Katonda tetukifudde omutindo obulamu bwaffe kwe butambulira. Sitaani asobola okujjawo n'akuba n'akutta n'akuba n'embooko kuba kimanyi ekigambo kyogera okyogera bwogezi ku mumwa naye tomanyi maanyi gakirimu. Kebere Bayibuli eno bwe tuba nitukulembeddwa Mwoyo Mutukuvu nga tetuli mu mwoyo tubanga bakutte ekitabo ekya bulijjo. Era waliwo abamu akwata Bayibuli n'agiteeka emitwetwe ne yeebaka n'amanyi obukuumi bwange buli wano. Bayibuli kitabo kya bulijjo kibeera kigambo kya Katonda nga kiri mu mikono gya Mwoyo Mutukuvu. Olwo kiba kigambo kya Katonda nga kiri mu mikono gya Mwoyo Mutukuvu ng'otambulira mu butuukirivu ng'ofula ekigambo kya Katonda omutindo obulamu bwo kwe butambulira olwo lw'osobola okusumulula amaanyi agali mu kigambo. Setaani n'obwakabaka bwe bwonna bwonna tasobola kulwanyisa wadde omuntu wa Katonda omu yekka yekka ng'omuntu oyo ddala asinza Katonda mu mwoyo ne mazima gwe wekka oba w'amaanyi okusinga obwakabaka bwa Setaani bwonna ng'obugasse wamu. Kati Setaani ye temumweraliikira talina kyali naye ffe kennyini ffe tumuwa obusobozi bwe tutambulira mu kibi ffe tuwa Setaani ekkubo okujja bbe ate azikirire azikirize. Ekiseera kiwedde Yesu Kristo akomawo okutukuzibwa. Yesu Kristo ali mu kutukuza abantu ku nsi okutukuza kulimu ali mu kukomekereza atwale ku ddaala eriddako. Tokkirizibwa kulekebwa mabega. Tokkirizibwa kulekebwa mabega. Ekiseera kiweddeyo. Ekiseera kiweddeyo. Ebbanga lyonna lye tuzze nga tusinza tuwuliza ekigambo kya Katonda batubulidde enjiri okuva ku bannabbi abaasooka mu ndagaano enkadde mu ndagaano empya. Bino ebiseera bye tulimu ze nnaku ezisembayo byonna byonna bye twayiga bituukirire olutalo olusembayo. Oyo alina amatu awulire. Yesu Kristo wa ddala twenenye tutambulire mu butuukirivu. Yesu Kristo wali otuyamba atekedde ebintu ebirungi bingi mu ggulu. Tuleme kutunuulira byakwegomba bya nsi eno, tuleme kwegomba ssente, tubeere n'okwagala, twagale muliraanwa waffe, tusinze Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Tuleme kutunuulira bintu bya nsi eno kutumalamu etutumu, ebyobugagga, essente, ebirungi. Oyo alina amatu awulire. Kama bakuume.